mu butuufu nnyongedde okukakasa ebigambo bya Kyagulanyi byazzenga agamba bannayuganda. Kyagulanyi azzenga atugamba nti abasajja abo ababakulembera mwe bannayuganda abaddala, the indigenous Ugandans, tebabaagalangako era tebalibaagalira ddala. At first nali ndowooza just bino bigambo bya hate speech oba hate speech oba naye tabaagala ayagala basibako matu ga mbuzi. Naye okusinziira ku bigambo Yoweri Kaguta Museveni bye yayogedde olunaku lw'ejjo bwe yabadde ku kye baayise State of the Nation Address, nnyongedde okakasa nti mu butuufu gwe munnayuganda, bano abasajja tebakwagalangako, bano abasajja tebali kwagala emirembe n'emirembe. Amiina. Gwe wenawena munnayuganda asuubira ogenda e Dubai, gwe wenawena munnayuganda ali e Dubai, njagala owulirize ebigambo Museveni bye yayogedde olunaku lw'ejjo we yabadde ku State of the Nation Address. Museveni yayogedde bw'ati. Listen carefully, attentively, ate osobole okumanya ekinyusi kya vidiyo eno. To find people going to work in Dubai, what are you going to do in Dubai? A desert. Dubai. What are you going to do in Dubai? When I go there, I pray that I come back quickly. The temple, the climate, the what? You live paradise here. This is paradise. You go to work in those places. It is inferiority complex, ignorance, poor leadership. Omukulu mu bigambo bye awo kamusalemu ekirimi abuuza bannayuganda, why do you go to Dubai? Never name Museveni otumanyidde. Muswabba omanyidde bannayuganda n'okatagga. This is a man that is asking why Ugandans go to Dubai, like seriously. Ali mu kubuuza bannayuganda lwaki mugenda e Dubai. Kyokka ng'akimanyi nti one of the most problems Uganda faces is unemployment. Kyokka mu bigambo bye ye kennyini w'abadde ayogedde bw'ati. Wuliriza kano tubadde tukeera. You go to work in those places. It is inferiority complex, ignorance, poor leadership. It is inferiority complex, poor leadership. Awo wenjagala gwe munnayuganda ndaba oteeka essira. Omusajja yeekubye ejje mu statement ye awo yabadde ku State of the Nation Address. Poor leadership. Who is leading this country? Newankubadde nga atwesibyeko. Simanyi oba muzeeyi sometimes ndowooza oba bamuwandiikira buwandiikizi bigambo bino abatamwagala. Njagala gwe owulirize statement ye gye yatandikidde. To find people going to work in Dubai, what are you going to do in Dubai? A desert. Dubai. What are you going to do in Dubai? When I go there, I pray that I come back quickly. The temple, the climate, the what? You live paradise here. This is paradise. You go to work in those places. It is inferiority complex, ignorance, poor leadership, uprooted. People who have no roots. I am rooted here. My roots are here. There is nothing I don't know. I grew with our culture. This is a man who leads the country. Naye agamba nti lwaki mugende Dubai? Abagende Dubai muli mu butamanya n'obukulembeze obubi. Naye avuddeyo n'ajustifying nti eggwanga lyagamba lyakulembera liyina obukulembeze obubi. Of course. Naye ayogedde amazima tetugenda agajjawo. Ensonga lwaki bannayuganda batindiga ne bagenda e Dubai. Bukulembeze bubi. Yemu ku nsonga lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alwana nnyo okulaba ng'akyusa obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Because emirimu e Uganda tegiweebwa on merit. If you try to find out, if you make a survey, abantu abasinga abali mu ggwanga eryo erya Dubai, abaana abasinga
abaana baasoma, okusoma baasoma naye tebalina mirimu, ate emirimu egyo gibamwa because of the bad governance and the bad leadership, like you have said, Mr. Yoweri Kaguta Museveni. Osanga omwana, osanga office, osanga ministry ng'erimu kabila tribe emu, not even one tribe naye ng'erimu family emu, because it's not bad to give, si kibi tribe okubanga zifuna emirimu, naye ogenda okwesanga nga buli ali mu office eyo aliko akakwate kwaba abakulu. Kati how do you expect me who has no connection with you guys to stay in Uganda nga neryankuta? No one likes, tewakikulimba, tewali muntu ayagala kuva mu ggwanga lye Uganda. Yes, mu byoyogedde mwami Museveni, Uganda is paradise. Yes, the climate is good, everything is good, naye abantu tebagenda kulya climate. Omwana atuula wala inalaba abaana be ennaku zino, omwana wa Nassala asasula kakadde, and whatever parents, buli muzadde yenayina mu nsi kyayagaliza ye mwana w'okubeera obulungi. Kati agamba lwaki ntuula waneeno, kaŋŋende mu kiyumba waliwo abaana ffe twasoma n'abaana nga baali bagezi ne tumala nabo campus, n'ogenda owulira nga wallahi Nusura yagenda Kata, Hamani yagenda Dubai, oli yagenda wa. It's not because baagala, naye olw'okuba nti mu Uganda tebateekawo mirimu, tewali mirimu. We create more of job seekers than job earners. Poor leadership. Nga bw'okyogedde, ekirungi gwakulembera eggwanga, ye gwatwesibyeko tukulembera. Because of your poor leadership, Ugandans have to go to Dubai okunoonya emirimu gye batamanyi, n'atuuka mu environment embi, abamu ne bakakibwa okukola ebintu, abaana bali eyo ebweru bakoze ebintu naye nga wala yagenda n'abikola. Aba mu kikolwa nga abikola naye nga tayagala, naye nga muli omutima gukulukuta amaziga nga tayagala bikola, naye olw'okubanga he or she has to do that in order family ye okubanga efuna ekyokulya. Ate what makes matters worse, they send money ne muzitema omusolo mungi. Like seriously, you come out on the national TV, State of the Nation address, and you address such a point. Yeah, never naye mzee. Mzee otususeeko nnyo, otususeeko nnyo. Nyongera okujjukiza gwandaba ku mukutu nti banaffe aba Shalom Fashions batunga uniforms z'amasomero, batunga medical uniforms, sportswear z'amasomero, ensawo and all types of attires. Gwayagala okuyiga ekyalaani naawe batuukirire, ogenda basanga e Mubende opposite Eliana Hardware. For more information bakubire ku simu zaabwe ziri awo wansi, ate osobole okubanga obeeyunira. Nyongera okujjukiza mwena bannayuganda abawangalira mu Seattle, USA, Washington chapter, bategeeza nti omukulembeze ennaku z'omwezi nga 13 agenda kubeera mutaka awo mu Seattle. Mutegeezebwa okubeerawo mu bungi, tumwanirize mu kitiibwa. Nkomyawo akategedde